tutandikiddewo uliriza nnyo uliriza ki enkwe z'Abaganda enkwe zenge z'Abaganda ne bagenda nga bapromotinga buli we balaga Buganda ku ntikko Buganda ku ntikko Buganda ku Buganda teridda ku ntikko lwaki eyina abeefuula abagezigezi bangi mu Buganda wano wosanga okwetutumula okutali kwa ddala laba kye bakoze Nabagereka bambi nnyabo mukazi wattu n'alonkinga akatabo ke nga bamugobye mu lubiri tebalinnyeyo kigere isolated alone and frightened no more contact no more making Nabagereka ali yekka abaana abo kye bakoze Obuganda wano tuba tubagamba ku ttaka nga mulowooza tubawalana kye bali mu kukola Nabagereka kati olaba bakikola Nabagereka oyina ettaka mu Buganda nkusaasidde toyina kantu konna Buganda yasigala propaganda laba kye bakoze Nabagereka bamugobye mu lubiri n'agenda eri mu Serena nobody attended that book no tewali n'oku bambi ali yekka bamulanga butaba na mwana mulenzi kyataasaba Katonda anti obudde bukendeera Dawudi dde buddo butuuse Dawudi de buddo obudda ebuddo butuuse Dawudi de buddo ebuddo butuuse alone and frightened isolated bamutadde wali bamuvuddeko mukazi wattu asigadde oku n'okulonkinga akatabo wadde okulinnyawo ne bamugoba mu lubiri ne bateekamu pirawo w'Abasiraamu ne bavuga agenda abo be batambuza nti Buganda eridda ku ntikko teridda kati gwayeyinule ne Buganda neewuunya simanyi neddira musu azifa omusu gumumanyi inze tuli nti oba olaba ekika kyalo kitandikira ku butabuliki tombuuliranga bintu birala simanyi n'atambulanga agaziwa simanyi owenkerebwe simanyi akulira emmamba n'omutunuulira logamba synchronization za brain n'abeerawo nga yenna yeepalawo nati simanyi ow'omusu faaba omusu gukumanyi nze enjala enzitembu kubanga engabi eyitawo nalidde dde engabi buli lungi nnyo wano mu Europe twawula abaana abeddira endigo osanga teridda ku ntikko zekubuulidde kati gwe tijja ne batijja ne badduka emisinde ne batijja laba Nabagereka kye bamukoze aba si kabaka bamusalawundi nga yaggwa okuva ku ttaka kati olaba basalawundi nga kabaka olaba bagoba Nabagereka mu lubiri kati wetubagamba nti no babbi battaka nga mugaana batawaanya amisi ku ssente amisi ze yakabawa te Buganda teridda ku ntikko n'Abakalamojja bajja tuuka badde ku ntikko nga Buganda yeyongera wansi ezo kubanga ki Abaganda newe mulyagala mutya Obuganda ababbi bali awo Emmengo bambadde obukookolo bw'ebitiibwa bali awo laba kye bakoze Nabagereka mukazi wa kingi n'alonkingira akatabo mu woteeri ng'ate bamusasuza ssente ne wabulawo wadde mmemba w'Emmengo eyabaddewo. What does this mean? Nti Obuganda bugenda ku ntikko eyawa nga bugenda ku ntikko ki buli wano ezo mboozi zaabwe TV ya Buganda teyasobodde kulaga mukolo gwa Nabagereka. BBS Sabagamba, did the BBS stream that event? No. Kino jja kiwulyanga naye yeekolera akitegedde
n'omuziba akitegeera nti Nabagereka is alone and frightened. Gwolabako okuba bye yawandiika mu katabo nti alina abalongo. Have you seen any reaction mu Buganda? Mbuno Nabagereka alina abalongo. Yabajjawa. Ebirowoozo nabagamba n'ebintu tulina ebizibu mu nsi byanja kati oli ebizibu Nabagereka byali alone and frightened. Kingdom ove mu America ebintu bya kingdom bizibu nnyo. Nabagereka yejjusa ekyamujja mu America. Ku mukolo yabaddewo yekka tereza ettayi kyuli era simanyi Buganda egenda ku ntiko. Buganda ensonga Ssemasonga tebalina nsonga yonna Ssemasonga muwanga Kivumbi simanyi ne beeronda simanyi Buganda caucus. What business does Buganda caucus do? Ekola ki? What do they do? Nabagereka bamugobye mu lubiri mpaka ku Serena ate ne batamujje. They didn't respect her ceremony. N'akatabo ne bakasuula ebbeeyi. Akatabo ka Miss kati kasiiga aka Nabagereka. Nkubuulira Buganda Kingdom yennyini yakasudde ebbeeyi BBS terefayina nebanga omukolo gwa Queen bamazola ga Buganda Nabagereka si Queen. Taina mwana mulenzi. Time has gone. Kale ulira abantu abatali Katonda ebintu bya Kingdom sibitegera kansigale ku Allah subhanahu wa ta'ala. Nze atali Katonda no victimizing ati sirina mwana mulenzi. Mukazi wattu abulo mupangisa anti obudde ebirowoozo biri ku Nabagereka tobirabanga. Naye Katonda yakola omukazi oli alina amannyo ga white, alina accent, alina bambi bwayogera bwati n'owulira ng'omutima gwonna gwennyise kakasi kattu. But ababbi bali emmenga obeetooloola kabaka wammwe ne bamuzingako we bati. Kabaka alina obutuuliro assa bamwetooloola basoma ebitabo balina companies babbye ettaka bakoze companies ziri feke mannya ga kabaka balimbye ensi nti za kabaka ate ekintu kya kabaka ate ne kitalaga mukolo gwa mukazi wa kabaka. Deception, perception on the population. Bantu bawano balivinga mu deception. Babalimba ne bayambaza obukazu n'obuzo banoonya okulya enkoko z'abantu ku mikolo kubanga buli mukolo gwe batukako simanyi soka ow'emmamba maaso simanyi ow'omuso maaso ne kulya mpombo z'abandi za bwerere kwesooka ku mukolokolo simanyi tutwalire ku mukulu w'emmamba mu mmotoka tebaba na ogenze kuziika ne batandika okutawanya simanyi tutwalire ku mukulu w'olujja ogande bannaye akulira kiki ne kitasobola muwa ntambula. Nze isimanga ompa obukulu nga topa bigenderako obukulu tamala emirundi biyagambye mbu buli kika kiina mbu kiina omugaso mu Kingdom ya Buganda mbu ab'omusu basangula kabaka naye mbu bayinza okwetta olw'omulimu ogwo naye katono okutuka enfeeseko oli ye kabaka wa yagambye ab'omusu mu lubiri basangula kabaka naye togo omulimu guliko emiggo n'okwetta okusangula kabaka n'ogujja ku b'omusu oba owedde ne kati zejuyogobe ebintu bya Kingdom sibitegera zikiwandika Katonda ndi Katonda amon for God wallahi billahi tallahi no offense tamale mirundi yagambye nti buli kika mu Buganda kiina omulimu mu Kingdom naye ab'omusu omulimu gwabwe kusangula kabaka naye ogwo omulimu ti omuntu akutta ku lw'omulimu ogwo
And this is love. I swear upon the living God, this is love. Kwagala kabakawo. Naye kabakawo gwoyagala bambi. Abasajja bamuteeka mu ssengenge, ababbi b'amataka bamwetooloola, ne batwala buli kintu ne bakiwamba. Wenjogerera ne mukazi we yennyini bamugoba mu lubiira, genda olonkingira eri obutabo bwo. Tewali minisita wa Buganda n'oku. Nabagereka bamusizza evviivi, bamuyiya amayinja gonna, bamulanga ekintu eki butazaala mwana mulenzi. N'abalongo be yawandiikako tebaboogerako, oba yabajja mu ggulu Mungu yamanyi. Kubanga akulira ebyo abaana ba Kabaka mu Buganda yabeegaana Lubinga. Kasujja Lubinga yagaaye tabamanyi. Kati Nabagereka has not explained. Are these twins adopted? Where did they come from? Heaven? Abaganda Nabagereka ne bwe batone bamuvaabo. They will never go back at all. Ebintu byabwe byakwogera. Bekasita weerimbika mu Ssaabasajja obba buli muntu yenna mu Buganda. Gwe bagambe nti oli mukungu wa Ssaabasajja. Buli kintu ojja kutwala. Ettako gya bagamba beena asiimye. Nga Kabaka takirinaako wadde idea. Be basinze okubba ettaka ne babulaakamairinga Abanyankole. Tina Abanyankole be babbi b'ettaka. Ebo ne batulugu buli ssaawa ne babeera nga batawaanya their own ne batawaanya amiisi Kiggundu in favor of mu China. Yes, ebyo ne mulaba tubeeramu ba ettaka babalwanyisa amiisi ninga ate bali wa mu China oba muntu mulala. Abo kataba kye bakoze Nabagereka bamugobye mu lubiri. Nabagereka awandiisa akatabo ke yennyonnyoleko naye nga obudde bugenze. It is too late. Gwatamanyi bya Buganda genda olabe wa patamale emirundi ajja bikunnyonnyola abimanyi bulungi nange mbimanyi naye saagala ate kujabulula. Kati mutamale emirundi abimanyi bulungi ojja tegeera otegere lwaki Nabagereka ayimiridde yekka ku ssaawa eno. Reason yet butazaala mwana mulenzi. Ng'ensi eri mugamba nti King mulwadde. It is very important okubanga yegwe oyina King to be. Kati oyo stress tamanyi waayiculi wa butazaala. Ka stress kati kali awo. Ka stress kali awo. Kelinga omukazi ne bamuwasa embaga ne wayita emyaka egi nga talina mwana wadde lubuto. Tomanyi stress eri awo. Owa kutula obufumbo. Waliwo okusigaza erinnya ne mweyita amanyi. Naye kasita okola embaga n'omala emyaka 2 mu bufumbo nga tonnazaala kebenga ennyumba ya giraasi. Ate ebirowoozo obimanyi mu kiva e Bulaaya. Nja kuleeteranga episode olumala okulya nga bikulinaana amaziga nga gakutta olukuka osula okaaba mu mansoni ennene mu nnyumba ennene ebuziga wagipeeka omusajja n'agizimba n'omupeeka embaga. Naye omwana kaageza n'abula emyezi 9 egisooka wotegerera ebizibu by'abagagga. Kati ne Nabagereka bwayogera bwati ayina amannyo gali white mulayini. Oyinza okugamba gali nakyo flamboyance y'omubiri gwe, eloquence. Jukira mukazi yasoma nnyo yali akola mu World Bank. Kati ayina accent ene y'aba Europe aba Americans. It is good to listen to. Naye nga behind that face tears. Maziga mama buli kiro buli lukya buli mukolo gwe bateekayo ne gumufumita ku mutima. Kabaka kati kalwadde ate gukufumitira ddala. So nno sikiri ku Nabagereka yekka ne ku family zonna. Oyinza obba n'obufumbo nga bulungi nga bbaawo akwagala nga byonna bitambula bulungi
naye wallahi ng'ekibatabudde kiri kimu, si nsobiiyo siiye, olubuto lubuze. Maama w'omulenzi talikitegeera nti omulenzi yalina amaanyi amatono. Yes, takitegeera ye ne maama, naye buli muntu awolereza sayidi ye. Naye wali akafuba awo ku mukazi nga olubuto lubuze mu bufumbo, ng'omwami yamuwa formatic. Fabiola tomulaba olugezigezi, agezaabulwa omwana omwaka guno olubuto ategeere. Ne weebanga ensi tekuliiko gwe otandika okwebeerako wekka. And depression come around whenever you sit alone. No mind you back then. When are you giving birth to this man? Kanyiganya abakazi n'omulaba by'obugagga naye nga yenna apeeruuka, n'obuuza apeeruuka ki? Lubuto lubuze. Omwana omulenzi abuze. Kati ate ekyo kinyiiza nnyo ng'ozadde naye ng'oli mu famire ekyali mu ebyo ebintu, omukazi awo akutukirawo omutima. Famire nnyingi nga zikyabirivinga wezityo. N'ozaala abawala basatu ne babaye bannaye twajjirwa bafuneyo ku mulala azaala omulala. Ate baba bakazi ekiteeka okwewuunyisa bakazi bannaabwe senga era aba mukazi bannyoka gwe omulenzi baba bakazi be bagafuna naawe omulala, oyo azaala bawala bokka, toozaaleyo ku balenzi bawala bannaabwe. Naye nga Nabagereka mwamukoze bubi nnyo ddala. Anyway, tugenze ku negligence, child abuse, pregnancy, reckless pregnancy. N'asanga omuwala n'amulabikira bulungi hips, n'amuperereza, n'agenda n'azimugjamu. Akabenje k'emmotoka si ke kabenje kokka, n'okulya gy'otakebeza ssebo wange nako kabenje. Akabenje k'emmotoka si ke kabenje kokka, n'obutambala kondomu boyi wange buluno kaba kabenje. Kabenje katya wotambala kondomu ng'oli n'omuwala gw'olabye olunaku lumu. These are the risks. Omuntu okujja okugamba nti nafuna olubuto nga toli aweya. Omuntu okutegeeza nti nazaala saakugamba bugambi. Omuntu okutegeeza nti nalwala naye saakugamba. This is what happens in instant sex. N'abeera live. Kati ebintu ebyo oba obisuubira at the back of your mind. This is why omuwala senga confrontinga nagamba nti ndi lubuto nga wajjamukko ku mpale ne weerabira akapiira, otandikirawo omutima okukutegeeza nti yeggwe, nawankubadde ng'oyinza okuba si yeggwe, naye kiri kikukwata noga Nigeria si kikoze eki. Do you understand? Naye mu mulembe guno, be very careful. You may end up depressed ngolowooza nti nno ekintu kyoliko ojja kukibaako for a long time nenga tekijja soboka. Topapazaala muntu omusurprising nga wemukola cakes. Sino simanyi ofuna olubuto osirike, omala ojjereeta, oyogere, abantu bakwatibwa ekisa, bakusaasire nnyo. Now, these are facts. Bwe weebaka n'omuntu omulundi ogusooka, you are equally responsible for whatever happens, from pregnancy to diseases. You are equally responsible. Stop this nonsense. Era simanyi yanzaalamu tampa chikite ampa sente za ddagala zokka. Yes, akuwadde ez'eddagala gwe funa ez'emmere, kuba you are equally responsible. Oli sibbaawo, toli mukyala we. You are equally responsible.
eyo negligence eri wano Uganda. Gendo zalo omwana mu America mu muntu olabe, gendo zalo omwana mu muntu yenna olabe, ajja kuwa support ya mwana. Ebyo byemmero jja oyina nawe teekamu effort. Mulekerawo okulowooza nti gwe the only thing you have to do is to open legs. Babi yabagambye gula obwongo, gula amagulu carefully. Mwe mugenda ne mulowooza nti anze kasita nafuna mugundi olubuto sente zampe genda mu America, genda Europe wano abasajja bazaala ensi tennafuna proper system ya politics, economics and eki. Olowooza yafunye ya bino just system za waka tetunafuna. Pretty girl tetunafuna system nga za America za Sweden. Atenga ne mu America yennyini you will struggle if you just give birth recklessly. Pills jeziri zosobola okukozesa other means muve mweno absent backward life gye mukyalimu. Oyina osalawo ku decision yo, omwana omwagala oba nedda omusobola, ofunye olubuto instant, should you keep it or not? Nebyo byokuba ne guarantee nti kubanga gundi. Now what if omuntu gwe webaka naye ava mu nsi nga tonnazaala mwana oyo? Okola otya? Olaba okuwaayiriza we kujja. Ekitegeeza bano abantu abeebaka n'abantu 180 aba ne option z'abantu nga basatu. Bw'omufuna asooka nga amuwa visa nti yagenda America amangu ago, naye yaani kubanga ono si bbaawo omusanze kiro kimu. Ekitegeeza oyina choice ngezi ez'abasajja where you assess who to give the pregnancy, kubanga obeera otya sure nti kuwayo kisoboka nnyo to make someone pregnant. Kisoboka nnyo. It doesn't require so many rounds or so many times, but still oyina okuba ng'oli risk taker. Ladies and gentlemen, naddala girl child gwagenda okufuna embuto mu bantu olw'okuba gundi mukuno ono kwenjo sinza gwotuuleko owummule, kuba kati tendensi eri mu bakazi e Uganda muzaalemu awerera abaana afune emmotoka ebatwala gwobeerawo era obasanga babeera mu kufuuwa sisha, bali mu mabaala, bali mu ki, they are living life kubanga yatagetinga omuntu alinawo income. N'omugamba munaye naawe genda ogatteko. Kyova olabanga bwe bagoba omwami ku mulimu nga famire yonna ekolapusinga, kubanga omuntu abeera omwo nga yakola, bali abalala bonna ne basawo babiri ba dependents tebaagala. Bulaza waffe minisita n'ekyalo kyonna village yonna ne yeetuulako kubanga balina cabinet minister ne baleetera muganda waabwe okuba corrupt. Mulekerawo olaba ebintu bye mutakoleredde nga mwanyi nojja otagetinga omuntu kubanga olaba ayina erinnya muyimbi nti kati njagenda neekaabye nfune buli kimu olumala simanyi ngambe ndi mulwadde wa kino. This is an African setting country. You are even a lazy woman. Fenna boolaba bamama baffe babazaddemu buzaazi tebabakolanga ku mbaga ne mutabuliki yakolawo mama wange embaga nowhere. Olabyeko akajanja akalyawo ti mama waffe notte emitwalo 8 omulembe guno ogumanyira ssente bannange mugukoze uli abantu bonna ne balekawo emiryango no omuntu emitwalo 8 emitwalo 8 gwe you oyagala akuwa emmeka? Mama olwaki tazikuwadde? Mbukubanga wankola olubuto sakkola lubuto twekola olubuto kubanga naawe omwana wo. Mulekerawo okulo abantu bazibu nnyo ku nsi eno. Abantu bazibu nnyo ddala ku ebyo ebintu by'abaana. Omuntu wamukola olubuto nti omwana wa gundi
naye wekituuka nga bagaye nti bannanga ate omwana wange yazaino bele bw'abeera obulungi waabwe waba alina kyalaakinga wuwo bw'abeera oke waabwe bw'aba alina kyalaakinga wuwo ebintu birina oba balanced mulekeraawo ako akajanja okutwala ssente sirayitire Sarah Joy nabadde naye ng'annyonnyola awa abantu essente less money abantu balina bizinesi mwowino 40 abantu basiba batusaba 30 20 n'owo omuwala essente 8 olina olubuto lw'otalina shuwa taata waalwo maama we n'avaayo ensente zifa ebyo bibaawo gwamuwa mmeka gwe maama wamuwa mmeka ozaala abaana bali spoiled ne mutandika okuddaawo ofunye ne laakosa Bruno Ketayina musango gwonna nga DNA tenadda ate no gidimandinga it is his right asobola olabirira kyategeera oba kike kubanga tetulabye kesi emu oba bbiri nga mugabira abaana abantu abatali baabwe naye babagambako ne mukola bu feminism nedda mukwano mubeere ba feminist abatuufu akakajanja nawo kalina we kalina okukoma wano webakugamba ku DNA test nti olwofuuse musajja musiru era ki technology has developed gone are the days ez'abataata baffe because maka mangi mu Uganda tegasobola kukola DNA test. Do you know why? Kubanga family ziyinza okwawukana nga ne yamutabuliko gitaddemu ayina abaana aga abazzukulu aga kati obulamu akulaga nga kagende bwatyo mpaka lwanafa naye nga bw'omusabujektinga ku bya DNA test omutima guyinza omukuba ayinza nosanga nga neyikyuli yennyini siwuwe abakazi bateresi byama kyova olaba babyogerera ku deathbed oyinza okuba n'akajanja ng'obuuza maama wo ani taata wange n'agenda ng'olumbe lumuli bubi nga wasoma akuweeredde muli maka malungi n'agamba nti omusajja awagala obwambe wansi awo yekitaawo okolawo ki n'agamba Katonda abakazi yabawa sayansi maama wo kyangu nnyo okufuna olubuto naye n'akupulesinga wonoobeerera ow'emirembe bangi bakoze ensobi mu buto bantu bangi nga maka mwe bakulidde bamuzaalamu house boy naye ng'ate taata talimanya nga taata ne bw'amanya wallahi afa n'ekyama BMK yagenda otegeeranga gwe yawe obusika si yeye si musa pressure neemukuba dead yategeera leeti kati ndowooza olaba simanye ekizimbe bakitwala eyatunda siye mutuufu ebyo byonna bijjudde mu maka g'abasajja ba Africa kuba woofunamu ku ssente batambula nze ngamba taata wange ne muka kati woove mukokonjeru nojje mukono omukazi iti chances ze mukozesa imagination okulooza nti omukazi akulinda zaggwawo bonna balina jasobola bateekako makeup kozi balina ebintu bingi bye bakola nabo byennyini bye batya okulaba mu mira. So stop pretending mb'olina abakazi 3 nkusaasidde wafuna dda abakutikkiramu emirundi n'emirundi kati olw'okuba toyina ngeri gy'oasesinga nti bano abakyala obeebakako nga tokozesa kapiira buli agamba nti abaana babo baba babo so long as oyina ability eweerera neerabirira mo especially eriisa kuba abakazi ba Africa balina tendency mbu abaana aliisa abaana byonna naye abaana abaliisa so long as oliisa kyobola amaka g'abaaji galina abaana bangi so long as alina baajati 3 baajati bamumixinga kubanga satisfaction rate bw'ozitunuulira otuuka n'oweyalinga out ate ebiseera ebisinga baaji beesiba ku bwana buto temwamulaba ono juze yavaayo atagala ne bu aliya nti no simanyi kye baamukola baamulaga si yaafuga naye ye olw'okuba ayina ssente asobola okugula ali alowooza yaafuga kali kaajati akato si yakafuga kayinza oba kaleeta dda house maid omukazi yalonda maid
ng'oyina Miki waawaka nga Miki asigala waka simuzifane sikiriza sizezo nga yenna nnyini mukazi. But walking up to reality in Africa is a difficult thing. Oli afa n'ava mu nsi nga tayogedde kyama. Technology has developed. Tewali kigaana saba DNA mukazi gw'olina. So you face the reality. Oba abaana b'oyina babo ddala oyinza okwesanga ng'oli ku lubugo nga lubaale mubbe. Naye abo nga facial expression ne bageza bateekawo etteeka lya DNA mu Uganda ne bamaama bafe bayinza obutasula waka n'owuwo yennyini. DNA olowooza lwaki eyombesa abantu mbu wamwebakako kyokka kati omusaba DNA? Yes, nze nzekka yakwebakako ku olwo ye nze nzekka. Isn't it possible to so kwebaka kumulala within 2 hours? It is possible. We met one day. What is wrong? Nzo kugamba nfune DNA mbere sure. Bruno Kaz exonerated himself, being a young man. Navirwako exwe atena yeti yali mwagalwa we bayina mwana. He has turned out the baby in a very different dimension. Nobody can contest Bruno K being a good dad. But single signs of a lousy. Zirabise kusaidi endala. It is very okay and we are very appreciative to people who came out to help Vanessa. Rita Kagwa, as always, has done this several times. Bantu banji bazayamba. Webale nyo Vice President, Uganda Blog Association, Diaspora. Veronica Brandy, Miami, Los Angeles, webale nyo mukwano. Emikwano ejenjawulo ejakozesezza emitimbagano jammwe mwebale nnyo. But take account. Muja realizing nti woba tosobola kujjamu nkoko emu kubiika magi kola nkoko 3 teweetaaga nkoko 10. Took a monk of my friend, God-fearing person, very kind. His big heart creates him problems. Nemuseka tiyawo muwala 85 nti ntono. Mujogera ddala. Abakyala bali mu wino, bali mu butalo obwenjawulo, Kisaasi, Kaleerwe, kapito waabwe 40 baweeredde abaana ne tusoma nabo ne bamalako ne university. Ojerega 85. Omusajja azikuwadde nga talina sure. Wabula ali just sensitive to feelings to settings of God. Nti abortion is bad. Goliko gwomokinga. Okuyamba kulungi. Mwebale nnyo mwebalidde. Naye abantu abalinga oyo abalina situation yemu bangi nnyo mu nsi. Wabula bamuyambye olw'erinnya Bruno era ne Briera. Before nga mama we tannafa yali just Briera wa bulijjo. Naye amaanyi Briera gafunye ne gafuuse ne sente z'ayina. Signs eziraga ati Bruno K is a young, respectable, responsible. More to say to that. Nzembera ne Bruno is very kind, is very loving, caring. Amanyi n'okwerekeza n'omugambo olina okukola ku by'abayimbi naye ng'ali mu by'abakadaama bambi gundi waliwo anoonyo waliwo ayagala omulimu wano waliwo. Such a person toyinza mu misusing awotyo. Era mudda Vanessa ojja kudda ogambe ensi ani yakupika. Ffe yakupika tumutegeera. Ebizibu byonna Bruno byalina byava ku Simaso. Kati okuva lwe yaddamu oluyimba olwo waliwo amaanyi ag'enjawulo agawaga Vanessa mwege mutalaba. Kubanga mu bantu bonna Bruno yaddamu oluyimba n'aleetera bali ne bali
obutawulira bulungi ku mutima ani awaga Vanessa bwati tusaba Katonda DNA komengo omwana wa Bruno justice ekolebwe Bruno akwata omwana abere naye mu weekends tujalaba ku mwana oyo fe tusaba abe wa Bruno timu Bruno tusaba abe wa Bruno kuba already ne waba tali Bruno ajasigala extending omukono omulungi jali being a good person he is. Yes, and this is reality. Sinti Bruno mugaganti yansa sudde nedda zendi very expensive obijja mu sente naye ate nina omutima nsobola otegeera bavubuka bangi nnyo nga bagezaako ku babebi mama naye babebi mama batandika okukoppa bapulima kadaasi bamanyi bw'okikola olina engeri gy'otutumuka n'otandika okweyimirizaawo kyosooka okukola ashemu yowa bebi daddi muli biteesa maaso eyo era mulaba ne pulima okusituka ng'akyakola buli time aba adamejinga linnya lya Jostede mpaka kati wagenza tereera muuko neera nga kikyabulamu respectinga nnyo erinnya ly'omuntu ly'ogenda okuyitirako okufuuka ow'ettabbu bigo peng general no yes naye bw'otakikola oba okoze bubi kati babebi abantu bano abeefula babebi mama balina trend ze bakoppa kuviira ddala ku zali bamukoppa nti olaba zali wali obulungi yazaala mu Diamond yazaala mu Semwanga kati alina Shakibu abaana be bakulu kati bawala bangi abaagala type eyo era yeyo type gy'olaba ekibuli gundi kyakozesezza Pulima Kadashi usoko ojolonge taata w'abaana oli bitereeza oluvannyuma bajja kuwagira ogenda banga zali avaayo ng'aga Pulima topo waabe kye they must know waliwo anirule mu family ejezimbibwa in the line of Zali Pulima Kadashi mubagenderere mugenda laba era abavubuka bangi mugenda sanga ebizibu ebityo omuwala omuzaalemu oba ddala nga wabitegeera kuba nga n'okutegeera obadde tutegedde weekange nga obadde ne kaliyayo ng'agisse ayitidde ku yiyo ate yiyo n'agiyitirako ye n'afuuka ekyakabi n'atandika okwewaana simanyi single parent simanyi weegendereze yes saa omu Ramadan mwebala okusiiba bannayuganda yes mwebalire ddala am I loud and clear yes weekiri nnyo g'omulenzi beerawo ng'okimanyi naye n'abakazi kati babala akubala n'agamba ono kubanga gwe wootandika okwesiba ku muntu gweweebase naye olunaku lumu ng'ate oyina abo obadde weebaka nabo oyina okuba oyina ekigendererwa weewuunye Vanessa n'olikodinga taata wa Bruno taata sezaalawo najja okulaba nodda mu mulikodi Vanessa alina kyafa era byo byabadde ayagala naye n'abo abamuwadde obuyambi bambi musigale nga mumukiipinga mu check kuba ayinza obutabeera mu kye mulowooza kyali nabagamba bannayuganda beekaabya nnyo n'olowooza bakozesa amaziga okucreatinga impression nti ye mutuufu and the population buys it naye amaziga nago gabeera part of deception yes you are equally responsible kati gogamba nti omulenzi teyayambala condom naye nawe wali tolaba naawe olaba tayambadde wamubuuza eyiye eriwa gye wamuwa eyo deadly moment abantu bagikoleramu ensobi nnyingi kati it is equal up to you kuba goona otunula n'atajambala akale kati katugeze mulwadde obulwadde abutadde mwani idiot beera sensitive yoyo wa self yo oba ofunye olubuto calculate abawala mu Europe olowooza babeerawo bati tebafuna mbuto
They calculate. People make mistakes. Ate nawe obera equally responsible. Naye gwe okulowooza nalabye okumanya bannaye Vanessa Muyayi yagambye yali mu ddwaliro nenvaamu omusaayi 2 days. Wali oyagala vaamu mata? Omukazi bw'azaala avaamu mata mubisi, soda, wayini. Kegamba gwe mu kusomako kwonna kuwasomako okutono, when the woman gives a bath, ekimuvaamu muno, it is water, it is blood. You are not an exceptional woman. You are saying the obvious. Can you imagine navaamu omusaayi ennaku 2? Wali oyagala vaamu ki? Omukazi bw'azaala avaamu ki? New generation mummies. Abakazi since time immemorial wazaala omusaayi oguddiridde ogulina okuvaamu osobola okukirinzinga mu lubuto muleme kuwunya muleme kufunamu birwadde. This is a normal process since time immemorial. Simpya kugwe Vanessa. Whether in court, whether anywhere, we shall defend the boy child. Twatandise n'ekibiina nze ne kaye kirwanirira baana balenzi. Oluvannyuma lw'otegeera nti omulenzi ye yafuulibwa ddala endogoyi. Omulenzi yafuulibwa omuntu ekibi ky'oku nsi kuno. Teri aliwolereza ku mulenzi. Buli moment egwawo judgment nga zagudde dda nga ssente ziyitinganye obuyambi. Naye bannange katwebuuze. Bannange abantu abali mu mbeera ng'eya Vanessa bangi ba anthropologist nga tebabayambako wadde. Hey, baagala ali ku linnya lya muntu amanyikiddwa. Kyova olaba naawe alaba live eno olina baganda bo abali mu mbeera embi, teri muntu yali abadduukiridde. Olina sisita wo gwe owa booda gwe yazaala, teri yali amudduukidde. Owa booda olubuto yalwegaana. Owa chapati agiseeka sisita kojja, naye teri yali akuyambye. Naye bakuyamba lwalinnya nti Pulimaka Dasha alinnye n'atuuka n'enule we bali lwakozesa linnya lya Josted. Ex wa Josted yali mukazi wa Josted, yali bba wa mukazi wa Josted. Baayawukana ne Josted. Josted yabeera ekirungo. Kati oba olina omukwata obulungi, Vanessa wandikutte bulungi Bruno. Moso nga DNA esenga evaamu nga Bruno ye taata w'omwana. Onoobeera otya ng'ogende wa taata w'omwana ng'ebyo bye wamukola ne basezaala. Leave alone social media. Kati bo basaba omwana abe waabwe bamutwale omuwa erinnya sezaala atuulawo gwe walikodinga n'oteeka ku social media. Simanyi ekyulimu aswadde lwakwekaza. Senga omanyi abantu abakwesa abaana, Bruno is very brave, a kind person at that. Teri muntu ali responsible nga Bruno. Yeekimira omwana we ku ssomero, asevinga essente z'omwana we, mpira gw'emmotoka naye gwabika tajjaayo wadde 10. Ezo evidence azikoze. Omwana we amufudde brand n'okusinga nnyina gwe mugamba, ne nnyina yagenda okufa oli nga Buliera talina kyali. Buliera today is a big brand. Kyova olaba Bruno namugambye tokola kirala kyonna, I will defend you. This man ndi wa truth. Yes, kubanga nze wali we Bruno mulaba ne byakola. Teri mutima mubi Bruno gwayina. Muntu ave nti Bruno yali ankoze kino. Kale kaaba kati interview yongerayo interview endala nnya. Nze nga nkyayogera Vanessa, nva wano ngende ku TV, ngende ku radio, nve ku radio ngende ku TikTok, nkyayogera. Tudala bo boyina interview week eno yonna abo bakulimba. You were coached, emboozi nojjanga ozongeramu ofune sympathy gye wafunye, naye nkubuulira by December jalaba. Hey,
nga nabo obuyambi obumu baweta obuyaye bwanguwa nayo amazima gajja mpola mpola amazima go gajja amai loaded clear inze ndiwe ntyo ndiroyo nnyo ndiroyo person naddala te wemba ne mukwano gwange infuba nnyo okulaba nentegere kituufu kyeki Bruno talina kikyamu neki